Essuula egamba nti Bazibumbira bwe yagenda okwanjulwa teyaddayo. Abaganda baalugera dda nti omuliraano gwokya bbiri nga baagalana. Bwe kityo n'ogwannakitto ne Bazibumbira bwe gwali, buli omu kye yalyangako nga kiyinza okulakira munne nga takiriddeeko. Ate omwezi gwagenda okugwa ku ggulu nga Nakitto amaze okukkiriza okujja Bazibumbira mu masiga. Wabula obuzibu obwaliwo, omulenzi yali yeeyaguza lujjo ate nga tebayinza butamusaba mutwalo, ate ng'ebyo biri awo. N'okutya yasooka kutya engeri gy'anaabuuliramu mukama we, si kulwa ng'amuyita mukaba oba kabe kasinge n'okumugoba ku mulimu. Naye musajja w'abandi Sadaayo si bwe yali afaanana bw'atyo. Era yasanyuka nnyo okuwulira ekyama kya musajja we. Okumanya nga Sadaayo yasanyukira nnyo Bazibumbira, yabayita ku kyeggulo kwe banywera ne ku twenge. Otwali tuwoomerera ng'omubisi gw'enjuki, ate n'asuubiza n'okuyamba Bazibumbira mu kuwaayo ebintu. Bazibumbira yamalirira okuwasa omuwala ow'emizimu. Omwana akugambye nti nze mbaako emizimu ng'era owasa oyo. Omulenzi yawandiikira ssenga w'omuwala ebbaluwa era ne mwannyina. Olunaku olw'okwanjulibwa lwatuuka mangu. Sadaayo yatwala Bazibumbira era bazadde ba Nakitto beewuunya nnyo okulaba nga Nakitto afunye omulenzi atambulira mu mmokota. Omulenzi atambulira mu mmokota nga jjajja wa Nakitto bwe yagiyitanga. Nga bamaze okulamusa abagenyi, kitaawe w'omuwala ne ssenga era ne mwannyina omukulu baafulumako wabweru okwegeyaamu. Omukulu omusajja yadda mu kukungiriza nti wa ate ono naye ali bulenzi ssebo, olaba asitula n'omubaka wa DC Mulamba. Kale nno bw'olabira omukisa, ani yali amanyi nti Nakitto waffe alifumbirwa Abazungu? Wano ssenga we yamukomerako nti leka naawe baaba, waalabye ki? Kyotonnalya. Naye nze mukoona ngatto mbadde musiimye ajja kuntwala. Ye bannange, Nakitto yalyoka n'ateemanyiiza buno buwongo bwa kuno, wabula abo bamusiba amataayi. Nze mbamanyi, ssente tujja kusalira ddala nnyingi, tewali kwefettafetta mbu ate anaakuwa mmeka, ate biki okulamuzaalamuza okwo. Oyo omulenzi mwogera Luzungu ayinza n'okuzaaya omwana wattu ono Nakitto. Ko kitaawe wa Nakitto nti ate kumuzaaya kutya naawe? Bakugambye nti ekkubo eridda wano talimanyi. Omuyita kino kinnalumansi. Omuyita kino kinnalumansi ekitamanya na ludda lwa kyalo. Kati munaye kwegeyaamu kugenda okuggwa nga Bazibumbira waakusalirwa embuzi bbiri, emu etambuza bigere, endala nga ya mubibbo. Bannange, endala nga ya mubibbo. Embugo bbiri, ekkanzu bbiri ez'amuleera, ebita by'omwenge 6, eby'omubisi 4, siringi 1000 era nga era nga yali esibira n'omugole we wamu n'okumunona, byonna yajja okubikola. Bazibumbira gwe mmanyi obulungi. Ebintu byali bingi nnyo. Ate baamujjukiza kaasuze katya, eddebe ly'amafuta n'obuwujjo n'ebbomba y'ebibi. Bye bannange, bano tebatunda butunzi, n'ebbomba y'ebibiriiti. Musajja wattu tabeera kuba musajja wa mu Bazungu, yandivuddewo nga n'empale ennyogoze. Naye Sadaayo ye yamugumya n'amugamba ntofaayo, n'okuzza tebazza muwendo nti bamutusedde, wabula ebintu yabikwata kizungu. Kyokka yabuuza nti ssente muzaagala ddi? Ko bo nti tubawadde omwezi gumu gwokka. Kino nno kyali kya mukisa kubanga mu kiseera ekyo ne Sadaayo yali agenda kuwummulako. Yateesa okugenda e Tooro okuyigga enjovu ate afune lupiiya aggyeko eza musajja we ez'omutwalo. Naye mukazi we ebyo teyabisiima kubanga yali yeesunga okuwummulirako e Mombasa.
omukyala yagaanira ddala okugenda nebba, omwami kwe kutwala musajja we baazibumbira. Enkoko embereberye egenda okukookolima nga Sadaayo ne baazibumbira baatuuse edda e Busimbi, ate obudde okugenda okutuuka mu Kalasamayanzi nga boogerera Mubende, okumanya ng'omusajja yagoba emmotoka ku luguudo luno lunnannyini makoona ageeweta ng'emmindi Nabigoola baatuuka mu Gandaalo, naye bagenda okutuuka e Bundibujo gye baali ab'okusula ng'ensowera bagigobya lulimi. Olugendo lwabamalamu endasi anti baamalira ddala ennaku nga bakyali wansi. Kyokka omulimu gwabatwala baagukwata kannabwala. Mu weekisi 2 ze baamalayo battiramu enjovu 4, embogo 2 n'ensolo endala nnyingi era ne rupiiya z'omutwalo baazimalayo mangu. Naye munnange bajjajjaffe baalugala dda nti obwato bufa magoba kubanga bazibumbira ne mukama we baba basigazaayo olunaku lumu bamalirize omulimu ogwabatwala ne bagwibwako akabenje bombi. Mwami Sadaayo yali ayagadde olunaku olusembayo alumale ng'akuba ensolo ebifaananyi mu kifo ky'okuzikuba emmundu, era baabukeereza nkokola ne beeyiwa ku nsolo batere banoonya ensolo nga tezinneekweka. Omukisa gwabagenderako kubanga baali baakatambulako akabanga mpawe kaaga gye bakuba amaaso nga ku Ssebukule w'enjovu. Tannawa mulenzi w'emmundu atere yasobole tannawa mulenzi w'emmundu yatere asoobe ng'omumpembe w'enjovu tannamukonga lusu. Baazibumbira guno gwe gwali omulundi gwe ogusoose okukwata ku mmundu ya mukama we. Eno Bizimaani yabanga akootakoota nga baazibumbira ali mu kwegezaamu ku Ssabbaabwa bwe yagirangana n'atunulamu n'alaba nga Ssebukule yenna aggweeredde mu mmundu, era baazibumbira yeesoozanga n'okwesooza singa kati sikumaze emmere ggwe, agamba enjovu. Naye oba bwali butanwa oba kyali ki nange saamanya. Ekigambo yali akakijja mukama bw'ati, emmanduso y'emmundu n'emasuka bwe pa! Akataayi tekaasala na kkubo nga Wanjovu n'essasi bali bukwata. Liba kukwata mutima singa kati Wanjovu ze mbuyaga naye lyakwasa kugulu. Essasi gye lyava Wanjovu teyamanyaayo naye yakaabamu gumu gwokka n'atandika okudduka nga bwe yeetooloola ate nga bw'asalinkiriza. Olwo nno bazibumbira emmundu yali yagikasusedde eri era ng'entiisa emulambaza ng'omulambo. Enjovu yalekerera okulumbagana eyagikuba ekyasi, yadde ate mu kulumbagana Sadaayo n'etandika okumunoonya ng'eringa emugamba nti kasookanga obirya, kwe kuwujja bw'eti ekikono kyayo etere emukuba oluyi. Eyo yalabikanga ye yali enkomerero ya Sadaayo. Yali tayinza kudduka ate nga talina mmundu, mpozzi enjovu yandigikutte kigwo. Naye asiika obulamu nga bw'atassa mukono, bw'atyo omusajja wattu yagezaako okwewoma oluyi olwa Wanjovu, naye akageri ke yadda bw'ati ekyennyumanyuma yagwa mu bunnya bwa Nnamulimi. Ate engeri eyeewuunyisa mu kugwa mu bunnya kuno, okugulu kwa mwami Sadaayo kwasigala weeru. Awo Wanjovu yajja atala nga bw'awammanta nga bwe yeesooza nti ono abadde wano azzeewa. Mu kusaalimba kuno Wanjovu yalinnya kugulu kwa mwami Sadaayo newankubadde ye Wanjovu teyategeera nti alinnye ku kintu kyonna, era bwe yawammanta nga talaba kkubo lyatutte Sadaayo mulabe we nga byolera. Sadaayo yali yaziriseeko dda anti yali yeebase mu kitaba ky'omusaayi. Bazibumbira yalwawo okudda ate ye engulu, kyokka oluvannyuma yalaya enduulu era Sadaayo n'atwalibwa mu ddwaliro. Mu ddwaliro yakongolererayo ddala emyezi emirungi 6 mulambwa era emagombe yasimbayo kitooke. Yagenda okudda ewaka ng'okugulu kwa mwami Sadaayo kutemeddwako, kyokka teyeevuma era eka era teyejjusa kyamutwala kuyigga.
bwe yakubakubamu bw'ati ku matu kwe kubuuza Bazibumbira ebigambo bya Nakitto bwe biyimiridde ne baba bakyali mu kusala ntotto olwo nga ne Sadaayo mu ddwaliro avuddeyo mukazi we n'asitula olutalo mukyala Sadaayo Lutalo Kasiggu mbu era ye tajja kusobola kubeera na musajja wa kugulu kumu era kwe kusibamu ebyanguwa n'agenda mukyala yagenda. Awo Bazibumbira we yatandikira okwebuuza nti n'abakazi babayigirize nabo bano ba muwase enjo. Olwo emyezi gyali gyekulunguludde enkumu nnyo kasookanga Bazibumbira ayanjulwa era abeewaabwe wa Nakitto baali batandise okweraliikirira nti omulenzi yajja kuleeta kisiraani ku muwala waabwe naye baba bakyalimu ebyo omuwala n'agwirwa obulwadde obw'ekitalo omubiri gwasooka kumususuukirira n'akamwa ne kamukaawa ng'omululuuza buli ke yazzanga eri omumwa nga kamusiikuula emmeeme nnyina kwe kumulagirira okunaaba ebikoola bye bayita kamubiri ng'atabiseemu n'ebbombo n'ennamirembe era baamusirira ne ku mmumbwa mu kalakaasa naye essujja lino eryali liwunya n'okuwunya lyagaana okwamuka bagenda okulaba ng'omwana atuula tatuula ng'akunkumuka ng'amannyo gasibagana okutuusa kitaawe omuto lwe yalabula banne nti guno nno banne tegube musujja gwa bulijjo gwandibanga omuzimu guttuse era bonna bassa kimu nga nkuyege nti muzimu ate era mbwe ezzimu lino lyali libateganyiza nnyo era baalireeterako dda ne ku musawo okulikwata olwategeera nti muzimu ng'omwana batandika kumunyookeza byoya bya nkoko kati ebyoya by'enkoko n'ebibajjo by'omwoloola awamu n'obubaani bwe yattulukuka amaziga nga batandika okukuba emiromyo nti oba gwesenga wa Nakitto gw'omutta yogera munnange tubuulire ekikusunguwaza oba ssabo tujja kuliddaabiriza naye leka okutta omwana wo omuzadde tanyiiganga mugumba baakanda kwekejjanga buteerere omuwala yeeyongera kwekuba bigwo kyokka eyabawabula nti teguube muzimu ye mubuulizi eyali azze okusabira amaka ago ng'amaze okukoowoola nti omukama eyabonyaabonya n'olumba abantu 17,000 okubeera amaka ago yakuba kitaawe wa Nakitto mu kyama n'amugamba nti owange omwana tusaana tumutwaleko mu ddwaliro tufuneyo n'akatiketi kubanga kati walumbe n'amala atusoonera wano ebigambo biba tebizze bulala anti naawe amateeka g'omuzungu ogamanyi. Musajja mukulu teyakaayana era yatumya munne Gannyana okujja okumuyambako naye omusajja wattu kitaawe wa Nakitto kyamubuukako kubanga bwe batuuka mu ddwaliro abasawo nga babagamba nti tewali kyeraliikiriza wabula omuwala yali lubuto yali asobye kugambye kata musajja w'abandi agwewo n'ekigwo kale abawaayiriza omuzimu mbwera muzimu mwe munoobuuza sitaani aba yeetambulira makubo ge nga mumutandika kumukoowoola mumunyookeza mukoowoola okoowoola kyo weeyitira ki bantu nammwe mmwe muleetera sitaani yeetambulira makubo ge mbonyookeza bubaani na biki katani yakugamba nti annange kati laba wuuno yali lubuto kubanga yali talowoozangako n'omulundi n'ogumu nti Nakitto ayinza okulaluka yamulinamu nnyo essuubi era n'okumwenyumirizaamu okw'ensusso awo nno kyeyava yeerayirira okusiba omulenzi nannyini ttu eryo eky'ekitalo ettu lyali ly'Abazibumbira. Musajja mukulu yeeyongera okwecwacyona nti nze obwo bubboyi nabulabirawo obwo bubboyiboyi obwo
era n'amalirira okussa Bazibumbira mu nvuba. Kyokka abantu bawolereza nnyo omulenzi, naddala abasajja abakulu, naddala ab'envi n'ab'ebiwalaata, naye baafuuyira Ndiga Mulere, mpozzi okwandibadde ng'okumuddiramu. Bazibumbira baamusalira kantanyi wa siringi 3,000 era n'okumala amawemukirano. Munnange ebintu bino baabiyisiza ddala mu mpisa y'ensi yennyini kubanga baatya nti oba oliawo kitaawe wa Nakitto n'afa, embuzi omulenzi gye yaleeta yattibwa n'efumbirwa bulungi. Ku lujjuliro kwatuulwako abantu 4 bokka: kitaawe wa Nakitto, nnyina, Bazibumbira Kazaalabulwa ne Nakitto. Abalala baatuula bbali. Nga batandise okulya, omukulu omusajja yakoleza Bazibumbira ekitole ky'emmere, ate ne Bazibumbira naye n'amukoleza ekitole. Era ne nnyina Nakitto naye n'akoleza Nakitto, ne Nakitto n'akoleza nnyina. Bwe baamala okulya ne baawukana, ne babuukagana abazadde ate n'omuwala n'omulenzi. Olwo nga Bazibumbira afuuka mwana awaka, naye yali afunye emimwambwa awase oba atwale mukazi we. Omukulu omusajja kwe kumujjukiza nga bwe yali tannaba kumalayo ssente za mutwalo ziri 3,000 mbu zaali kantanyi za kantanyi. Ekiseera ekyaddirira kyali kizibu nnyo kubanga Nakitto yalwala kumpi kufa era n'olubuto lwabuukamu nga lwa myezi 7. Ezziga ly'ekisajja liva wala, naye Bazibumbira yandikaabye nnyo. Kyokka Sadaayo yamugumya era n'amugamba nti tofaayo, Nakitto bw'anasuuka obulungi nga mufumbirigana, era Katonda agenda kubawa omwana omulala. Engeri Sadaayo gye yayagalangamu Bazibumbira yaleetera bubboyi obubeetoolodde ku lusozi okwo okukwatibwa Bazibumbirwa obujja n'ensaalwa, era bwateesa okusibira Bazibumbira akakookolo. Bwasooka kumubbangako bintu mu ffumbiro, bwe bwayingiranga ne bumala busanga nga taliimu, nga budda mu kwefulukuta kubba mwenge na menvu. Naye nno akugoba yakuwa amagezi nti ab'emmanga mbaweereza. Ne Bazibumbira yalaba biri bityo, effumbiro kwe kuligulirako omusirikale. Ekyekitalo buwakayima buno bwakopa ekisumuluzo kye wakiteeka. Mu bulenzi obwo ate ne Kakalibbala kennyini ke kaasinga okukyawa Bazibumbira kubanga kaali kamukwatirwa obujja olwa Nakitto. Kyokka n'ojjukira ke kaamumukwanira ku mbaga. Olaba obasajja nabo balina obujja obwo bw'ekisirusiru. Kalibbala yalina ekigaali ekikadde nga kya kamala ku kibanyi myaka na myaka. Obulenzi buno okumanya nga bwali bubi bwasala amagezi okubbiikiriza Bazibumbira ekigaali kino. Ekiro ky'olunaku olwo bwatwala ekigaali kino mu ffumbiro lye. Ate Kalibbala n'agenda yeekubira enduulu ku mbuga. Ab'obuyinza kwe kujja okwaza ennyumba y'omwami Sadaayo. Obunyonyi bwali bukaaba naye nga Sadaayo ne mutabani we bakyali mu mattansejjere. Ow'omuluka era n'omusirikale ne Kalibbala ne bajja beesimba mu mulyango gw'enju ya Sadaayo. Embwa ye yazuukusa abaali mu nju era Bazibumbira yayambalira ku mugongo nga nswa okugenda ku luggi ng'alaba bamujunga. Emmeme yamutyemuka bwettwa. Olwabandula oluggi, omwami kwe kubuuza nti mukama we aliwa? Yali afunye emimwambu bwana akyebase. Omusirikale kwe kumuboggolera nti olowooza ffe tetwagala kwebaka? N'abasirikale bedda nabo baalinga abaakati abatalina mpisa. Olowooza ffe tetwagala kwebaka? Mbu omwami ye kalenzi gwe ng'oli kajoozi kati yali abakoze eki. Bazibumbira kwe kubalaga enkoona atera anona omwami. Yaleka bano bali mu kwegeyamu nti omwami yandirabye tayagala kutaataganyizibwa, teyandisuzizza babbi. Musajja wattu baamuleeta tanaabye na maaso, pozi omukisa ogwamukwata yali ayambala gaalubindi. Omwami
yamukwanga ebbaluwa emuwa obuyinza okwaza amaka ago era musajja wattu teyaliiko kye yawakanya. Kyokka enju tebaasangamu kintu kibbe, naye olwo ng'omusirikale atandise n'okutunuulira Bazibumbira mu ngeri ey'ekimbalimbali, era omusirikale yaleeta ekirowoozo ky'okwaza ne mu ffumbiro. Baagenda okulituukako nga sibe. Bazibumbira kwe kudda emabega nti kano n'ekisumuluzo. Omusirikale yali alowooza nti agenda kudduka buddusi, kyeyavaamu pacca oluyibwe kapa. Oluyi terwamuleka waggulu, wabula obusajja buno nabwo bwali bubi ng'obw'ennaku zino. Lwamuleka waggulu wabula lwamuleeta kanzunzu n'atagala, naye mu kutagala kuno mu mpale ne muvaamu ate ekisumuluzo ne kigwa. Okugeza mu kufulu nga kijaamu. Omwami kwe kugamba Bazibumbira nti kalenzi gwe oli kabbi kakulu, wagambye nti ekisumuluzo okireseeyo. Olwali okukuba omutwe mu ffumbiro bati nga ku ggaali kwe balaba. Kalibala kwe kutandika okukiina omusibe nti owange tomanyi ggaali yange gyeri. Olwo nno nga n'empi zimuyiseeko, bannange myaka ki gino gyali gyaddi gino mate byafaayo nga byeddamu, ne zimuyitako nga ziizo. Tabeera sadaayo kubagamba nti omuntu tabonerezebwa nga tannasalirwa musango. Tewali amanyi kyandimutuuseeko kirala, naye okutemya n'okuzibula ng'emikono gizze gye gitaliira ntungo, era nga bamusibye n'ogw'embuzi mu kiwato nga bamukunguzza kumutwala mbuga. Bazimaani yasigala awo ng'afuuse kabangala. Olunaku olw'okuwulirirako omusango, kkooti yajjula bugule. Abantu baali bazze okuwulira omukozi w'omuzungu bw'aliggyibwa ku myaka, era omusango ogwo gwe gwasooka mu ddiiro. Obusiru bw'abato kye bubeeredde. Eno omuwandiisi yasomanga omusango nga Bazibumbira atudde wansi. Omulamuzi kwe kumujunga nti gwe kabbira, otudde wano oyiseewo wammwe. Bazibumbira nga amatama ntengo. Omulamuzi kwe kutandika okumubuuza akana n'akataano nti walaba gabba oli kasiru annange. Awo kwe kuwa omuwaabi omukisa naye awoze. Yenna ate omuwaabi yalina biki? Teyalina. Olwamala okuwoza, omulamuzi kwe kubuuza omuwawaabirwa nti munno olina ky'omubuuza? Musajja wattu yandibuuzizza ki, naye yalwadda ki n'ayanjuluza akamwa ke kubuuza. Bazibumbira n'abuuza, wagambye nti eggaali yo baagibba ddi? Omu ku balamuzi kwe kugamba nti mwana wattu leka kutwonoonera biseera. Kkooti nga kyali kikooti. Leka kutwonoonera biseera, ekyo si kibuuzo. Oba tolina ky'obuuza tubuulire. Era Bazibumbira yaleeta ebibuuzo ebirala 3 nga babitta mu ngeri eyo. Kyava abuuza Bazibumbira kyava abuuza, wategerera ku ki nti nze nabba eggaali yo? Ko Kalibala, kubanga nagisanga mu ffumbiro lyo. Omulamuzi kwe kugamba, era okyalina ky'obuuza? Kkooti yali etandise okumuumuunya, era omulamuzi eyawalirizibwa okukonkona ku mmeeza n'ekkalaamu. Bazibumbira n'ayongera n'abuuza, omanya ddi nti nze nabba eggaali yo? Ng'omaze okugisanga mu ffumbiro lyange? Nandiki nga tonnajja? Ko Kalibala, nga sinnajja kukwaza, ate bwe twakwaza eggaali ne tugisanga mu ffumbiro lyo. Olwo ne nkakasa nti gwe mubbi, era kyenvudde nkuleeta wano olwaleero. Ko Bazibumbira kwe kugamba, ondeese wano. Edda tebalinanga balooya. Tebalinanga. Kwe kugamba, ondeese wano kubanga eggaali wagisanga mu ffumbiro lyange oba? Ko Kalibala, kuleese kubanga eggaali nagisanga mu ffumbiro lyo. Bali nno mu kkooti. Ko Bazibumbira kwe kugamba singa effumbiro teryali lyange, tewandimpise mubbi.
ko Kalibala ate nandi kulanze eki nanyini fumbiro gwe nandi kutte ko bazibumbira mu butuufu nze sirina fumbiro effumbiro mwe mwasanga eggaali lya mukama wange. Tukomye omukulu babuuzaganya ebibuuzo bawanyisiganya edda babuuzagana omuwawaabirwa n'omuwaabi nga basoyagana ebibuuzo. Bazibumbiranga amugamba nti mu butuufu nze sirina ffumbiro effumbiro mwe mwasanga eggaali lya mukama wange kale lwaki nannyini ffumbiro si gwe mwaleeta. Ko Kalibala kubanga namanya nti gwe okozesa effumbiro eryo. Wano omulamuzi kwe kugamba nti yee Kalibala naawe leka kutulimba. Akamwako ye mujulirwa. Wakamala okutegeeza kooti nti nno wakagitegeeza nti nannyini ffumbiro gwe wandikutte obubbi. Ye abaffe gwe eyateeka eggaali mu ffumbiro omumanyi? Ko Kalibala nti simumanyi ssebo. Ko omulamuzi ate olwoyo waleese waaki mu kooti? Bazibumbira yagwa bugi wansi kweyanza olube essanyu enseko bazibumbira bwatyo nga yejjeerera. Bwe yava mu kooti yatambula mukungujjo okugenda okusekyukowe ng'alika abantu yabalekera mboozi nti oyo omwana gye yajja akakisa wakugu. Naye nno lwakudda waka yali atidde nti mukama we ajja kumufuumuula. Yalabirawo nga Sadaya amugwa mu kifuba okumukulisaayo. Enkeera yali yafumbira mukama we Akuugi yagenda okulaba ng'alaba akaana akajja katinattina mu luggya. Eno naye kwe kufuluma effumbiro kubanga mu kwetegereza akaana kano kaali kava waabe wa Nakitto. Akaana kwe kumukwanga omukuku gw'ebbaluwa. Munnanga okumanya nga bazibumbira essanyu lyamutiizatiiza n'obuugi bwe yali afumba yabwerabira. Yali amanyidde ddala nti ebbaluwa eno ezze kumukulisa nvuba. Naye ky'otunalya tokyesunga kubanga bazibumbira yagenda okusoma emmanga ebbaluwa gyesiibulira. Eyo ye yali empisa ye ng'asooka kusoma nsiibula. Munnange ng'eriko nze yali. Ko ye nti ennamusa etuuse ku nnyoge. Ebbaluwa teyali mpanvu era yali esoma bweti. Nga 27 Gatonnya 1907. Gwe bazibumbira okuva leero lekerawo okuneepampalikako. Nze sifumbirwa babbi nze yali. Ekyekango tekimanya muzira omukalo gugoba embwa. Naye musajja wattu yagweri n'akalambala era okudda engulu Saddayo yamuyiwako otuzzi. Yamala ennaku nga takyalimu kabuntu nga takyakomba ku ddigobe. Annanga omukwano gusobola okukuluma ne gukola bino ate ng'oli musajja. Nali manya abasajja bagumu. Bwe yayimiriranga ng'omutwe gumwetooloola era ng'emmeeme musiikuuka. Bwe yatuulanga ng'omutwe awuliranga ogulimu obunyenyenkule. Buli kaseera yabeerangawo mu bizibu by'ebirowoozo. Saddayo yagezaako okumugumya nti leka naawe kweraliikirira olwa Nakitto. Omuganda ayogera nti abalungi ndagala nnamu teziggwa mu lusuku. Oba Nakitto takyakwagala olifuna omulala. Nali simanyi nti n'abasajja mutuuka ku ebyo. Ebigambo bino byagumya nnyo bazibumbira kyokka yeerayirira butaddayo kwesesana mukazi mulala yenna mbu kuba bonna baali katula k'ebissebuka. Pozi ekirowoozo ekyo kyali kituufu kubanga n'abakazi nabo bantu. Kyokka bazibumbira yeewuunya nnyo ebigambo engeri gye byatolontoka amangu okutuuka essinga ewa Nakitto. Owa ekibi kikira engoma okulawa. Ng'amaze okwetegereza obubi obuli mu nsi muno, bazibumbira yasalawo obutaddayo kweseseza ku muntu yenna okuggyako mukama we. Kyokka yalina empisa ye
ey'okukyaliranga amaduuka buli nkomerero ya mwezi atera alabe kaneegulirayo nga wayiseewo ebbanga ttono bukyannakitta muwandiikira ebbaluwa eyo yabulako akatono okumwetuza yakyalako mu maduuka ng'empisa ye bwe yali yeegulirayo akasaati akakapere n'empale eya sebusa empale za sebusa nga sikyaziraba oba ze muyita kodro kati empale za sebusa ezo n'engatto za malaki kati bambala Timbaland abasajja mwayambalanga malaki ne munyuma naye kati naye yayambalanga malaki yabanga wa bbeeyi ssebo nga tomwemalikirako era yagenda okumala okugula ebyo ng'asigaza ssente za lubatu. Yali akyakubaganya ebirowoozo oba zonna azigulemu ebitumbuwa oba azitereke n'asanga omusajja atunda obululu. Omusajja ono yasendasenda bazibumbira okwegulirako ku kalulu. Ne bazibumbira teyali mubi ng'ava mu busente bwe yali asigaza ng'afuna akalulu. Akalulu kano bazibumbira yakasonseka mu katabo ka kaddayale. Era teyaddayo kukalowoozaako n'omulundi n'ogumu. Sente yali ng'asudde ensuule. Era olw'okubanga ezo ze sente ze yali asigazza yaddayo ng'empale erebera. Yayongera okukolera mukama we Sadayo emirimu era n'okuganja. Mu ngeri yonna Sadayo ne bazibumbira okubonaabona kwali kubagasse nga bafuuse ba Luganda. Olunaku lumu mwami Sadayo yayitako mu kibuga n'atuukako ne ku posta ng'ayagala alaba oba eriyo ebbaluwa ze. Sadayo yalina empisa nga bw'atuuka ku kasanduuko asooka kulingiza mu katuli kasumuluzo. Kino kyamwetaagisanga okutta ku liiso lye erimu. Mu buvubuka bwe kyamwanguyiranga okutta ku liiso. Naye mu kiseera kino kyetwogereramu yalikwatangako bukwasi. Ekyamwetaagisanga okusooka okuggyako bugalubindi. Oba ku luno yeerabira nti alina galubindi. Olwava eri yateeka ku kasanduuko bugalubindi. Bwonna ne bwonooneka n'abukoona ku kadirisa ne bwonooneka. Era okubujjako nga mulimu olwatika. Yeesooza ne yeevuma ekyamuleese. Galubindi ze zino yali yazifuna dda era nga tezikyalabika ate era ne bwe zandirabise zandibadde zigula busanga. Kata n'ebbaluwa aleme kuzitwala. Yenno mwalimu mmeka? Mwalimu bbaluwa 2, emu yali nteeke mu bbaasa ya kaki etaali nsibe. Yali tezitowa era okugijjamu ng'emubanja ssente ze yali yeewoze ku muyindi emyezi 3 emabega. Endala teyali yiye, yali yabazibumbira. Obubaluwa bwombi yabuteeka mu nsawo ye ey'ekkooti ey'akaseminta. N'akwata eridda eka nga n'omusujja nga n'omutwe gumubobberera. Bwe yatuuka eka yeebaka bwebasi. Teyanywa na caayi, teyalya na mmere olunaku lwonna wadde okunywa akakopo ka caayi. Nga wayiseewo wiiki 3 Namba yafuna ebbaluwa endala. Yali emuyita ku mbaga. Kyava alagira omulenzi we okwoza engoye. Mu ngoye zino mwe mwali n'ekkooti yaffe eri ey'akaseminta. Sadayo yali awadde bazibumbira ebiragiro nti nga tannayoza ngoye asookanga n'akwata mu nsawo zonna si kulwa ng'ayolezaamu tiketi ze ez'omusolo. Ku luno bazibumbira kino teyakikola, teyajjukira. Naye aba akunya ekkooti bw'ati n'awulira ebiri mu nsawo. Omwoyo gwamutundugga, emisuwa ne gimwereega okukwata mu nsawo nga mabaluwa. Bwino ku bbaasa yali asaanuuse naye ng'ennukuta zikyasoboka okusomeka. Okusomako ng'ebbaluwa emu yiye. Bazibumbira adduka mangu ng'eno bwakutte ebbaluwa zombi n'agenda afukamira mu maaso ga mukama we ne yeetonda nti ssebo nsonyiwa, naye ebbaluwa zino nzooleza mu kkooti. Sadayo bwe yakebera n'agamba nti so nno eno yiyo nagyerabira okugikuwa. Gisumulula olabe oba teyonoonese nnyo. Mulinga omutima gwe gwebuuza gy'eva, yagisumulula ng'emikono gye gikankana. Amangu ago
yafuna ekidumusi era yalwawo ng'enjoka zimusalirira. Ng'akomyewo yagezaako okusoma ebbaluwa, yasookera ku address. Yali tagiwuliranga nako, yali ya Malta. Nkukulisa tiketi yo namba Y 2596 ewangudde $24,000 bwaddu. Mu 1970 zaali ssente mpitirivu. Bazibumbira yalinga aloota, yagwa eri n'alambaala, ate n'ayimuka mangu n'adduka okutuuka mu luguudo. Wuuyo manju w'effumbiro, wuuyo ate gye yasanga Sadaayo n'amukwanga ebbaluwa ye, ne yeeyongera okudduka ng'eno bwawowoggana. Ebintu ebyali bitategeerekeka nga byawowoggana. Bwe yakomawo ne yeesonseka mu buliri. Sadaayo yagenda okutuukayo ng'ali mu mattansejjere naye teyamuzuukusa. Omulenzi yafuluutira ddala okutuusa essaawa 10 ez'eggulo. Engoye omwami Sadaayo ye yazeeyoleza era ekyemisana baakirunga mu mmindi, kyokka Sadaayo teyafaayo. Enjuba yali egolooba eti mu nsaka y'enva Sseggwanga n'ekuba ebiwawaatiro byayo n'ekookolima nti mu nsaka y'enva mwe bali nfumba. Bazibumbira yawamatuka, akasana akanafunafu kaali kayise mu lwatika olwali mu kadirisa k'ekisenge kye nga kaaka ku buliri bwe. Bazibumbira yasitula omutwe wansi n'ayayuuya emirundi 2. Ewalako mu kibuga emmotoka zaali zivuuma luteeru. Omulenzi yeeyongera okusituka mu buliri n'ayimirira naye ng'amagulu gaali ganafuye. Yatuula ku buliri, olwoka ne lutokota mu lubuto lwe. Lunono lwe lwamujjukiza nti yali talina kyazizza eri mumwa olunaku lwonna. Kwe kwekemba n'ayimuka okugenda mu kisenge awaali kabada omwaterekerwanga emigaati. Mu lukubo nno gye yasanga mukama we amala amubuuze nti onoonywa ku caayi. Kwali kugobera munya mu ssubi. Nga bali ku kacaayi kaabwe, Sadaayo yateesa ne mutabani we engeri gye banaakozesaamu ssente ezo. Bajjirwa ebintu bingi ng'okugula emmotoka, okugula ettaka, okuwasa n'okuwasa nako kubeerako, okuwasa, okugula ente. Oluvannyuma baasalawo kyakuzimba dduuka eritunda ebyuma by'amagaali. Ekiro ekyo Bazibumbira yawandiikira kojjaawe ng'amutegeeza ku mawulire ag'essanyu ag'ekitalo. Wayitawo ennaku mpawe zizira n'afuna ebbaluwa. Yagisumulula yenna ng'ajjudde amaddu ng'omwoki wa gonja, ng'ayagala kulaba kojjaawe byamuzzeemu era n'amagezi g'amuwa. Kyokka enviiri zaamuva ku mutwe. Bwe yasoma n'alaba ng'ebbaluwa eva wa Kaawonawo kitaawe. Baagala alina. Ebbaluwa yali esoma bw'eti: nnyoko nange twasanyuka nnyo okuwulira omukisa omunene gwe wafuna bwe wawangula akalulu. Wabula nnyoko yeewuunya okulaba nga tuwatutegeezaako era tabeera kojjaawo singa nakati tetumanyi ebyo byonna. Nnyoko akugambye nti teweerabira nti gwe ng'omwana omukulu awaka olina obuvunaanyizibwa eri bato banno, oli baana banno. Ffe emitwe twagisereka dda amabaati era amaanyi gatuwedde, kale kyetuva tukukwasa obuvunaanyizibwa bwonna. Nnyoko nange tuteesezza nti kyandibadde ky'amagezi nnyo okutuwa ssente ezo ezimu ne tuzikuterekera eno. Awamu n'ekyo kaakati osajja kudde njagala owase, obanga eyo abawala bakubuze tubuulire ffe tunoonye eno. Tulamusize mukwano gw'oyo era mukamawo nti atusonyiwe ffe twafuuka dda bakateeyamba. Nze kitaawo Kaawonawo. Ebbaluwa eno yasannyalaza nnyo ebirowoozo bya Bazibumbira. Nnyina yamulinda kumala kufuna ngeri gy'atuukirizaamu buvunaanyizibwa n'alyoka abumukwasa. Musajja wattu yatuula awo n'alowoolereza yonna gye yava. Yali ayise mu kkubo zzibu ate nga ggwanvu, naye yali agenda okutandika ekitundu ky'olugendo lwe ekyokubiri. Nange awo we nalabira ekitabo kya Bazibumbira kwatika bwe kityo bwe kirabise.